Kayumba munnange omukulu principal omanyi amazima ebiseera ebisinga amazima galuma abantu gegasinga oluma so kati tyoni yamulumye ngalaba byenjogera bituufu tegeera kabulidde myozigula omwemu ade bamuddamu tegeera n'atafaayo nolaba yafuddeyo n'alugjayo nga tayagala bantu mbabuuse vako babuuse ekigenda mu maaso naye ekirungi nti yakitegedde engo Bobi Wine yaloopye oluyimba lwa Doboozi Lyamutuze ku YouTube ne balugjayo yamani olowooza lwaki yaloloopye ani nkunyonyodde yalutidde omala oluyimba olujja abantu ekifu ku maaso ne lubabuusa mbu kati vako liriwo eriti of course kabenze nga yenze nga oli agala kundabisa nga nina obusobozi nsobola oddujjayo otuuka n'ogamba n'okugamba ye yaddamu ennyimba za fire bongo teyaziddamu ani yalugjayo dipo nazigaa teruliyo tewali yalugjayo otegeera gyeruli mulimu nez'abajamayika zeyaddamu gyeziri otegeera ogambye yazoonoona of course ezimu tezanyuma ng'oluliwo otanyuma dipo naziggala terwanyuma kuleetedde bwino ku luyimba lwa Gravity omutujju Doboozi Lyamutuze Bobi Wine lwe yakubye copyright claim era bwe batyo ne balugjayo ku YouTube ya Gravity omutujju ani eyakikoze kubanga Bobi Wine ye ng'omuntu taliiwo mu ggwanga erya Uganda byonna mbikuleetedde naki abantu kye bali mu kubeera nga bawa opinion ne Gravity omutujju yennyini avuddeyo n'ayogera mu ddoboozi lye ki kyasobodde okubeera nga replyinga omukulu Bobi Wine byenkuleetedde mu episode yaffe ey'olunaku olwaleero nkwaniriza wano kwa SMX Media nange MSMX waneno tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikonti stories after tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi kankusaba mbe subscribing onigene ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino nnaku z'omwezi nga lumu March tugenda beera awo wa mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine ku Hotel Africana mu First Born concert gye tugenda okubeera nga tukiringa gye tugenda okubeera nga tubeera bambi tubeereyo sobole okubeera nga supportinga mwana muwala ono yes Gravity omutujju yagenze n'awanikayo olunaku lw'eggulo ng'alaga oluyimba lwe olupya YouTube yalugjeyo ku YouTube channel ye omanyi ffe ng'abantu tubeera ne YouTube channel ne yatu uploadingako ebintu naye waliwo time YouTube system yaayo we bagiyingiramu nejjayo kyebeera yagadde ejjeyo ku YouTube channel yo kati kigambibwa mbu Bobi Wine yaclaiminze copyright mu luyimba lwa Gravity omutujju era bw'atyo n'asaba balugjeyo era we batyo YouTube yagenze verifying nga kituufu Gravity akoseza content wa Bobi Wine era bw'atyo YouTube nerujjayo abamu bagamba Bobi Wine yakoze bubi abamu bagamba kirutuufu okubeera nga lwaki obeera okopa ebintu bya muno n'ebisigadde ng'ebyo naye kan clarifying okusinziira mu nange ndi YouTuber ate nga mbimanyi bulungi nnyo ebintu bino ekisookera ddala Gravity omutujja n'okubeera nga yeebaza Bobi Wine olw'ensonga yasabye content removal n'atamukuba strike ebyo bibiri byanjawulo omwana okumugoba ku ssomero ng'akoze omusango ne bamugamba tukuwadde expulsion genda n'omwana ogamba waaye katumukube yembooko bbiri naye asigale ku ssomero ng'asoma ne baana banne byanjawulo kiriwa ky'owandikiriza omaze osasula school fees wataamu namba biki omwana bamugobye ku ssomero takomawo agende ng'essomero eddala lyogenda okufuna ogenda kutandikira mu registration osasule uniform osasule buli kimuddemu osasule school fees n'okugamba waaye omwana katumukubemu mboko bbiri asigira asoma ne banne kiriwa kyogenda nakyo so Bobi Wine ogamba mu ya content removal asabe YouTube ejjeyo oluyimba lwa Gravity omutujju olw'ensonga content alimu yamu-owninga ekyo kyekirungi kubanga abasigadde omuntu w'omutima omubi yajja nakuba strike omuntu wakuba strike ku YouTube channel yo weekanga ne YouTube channel yonna ogiruzinze YouTube neggalawo YouTube channel n'obeera nga tokyasobola creatinga YouTube channel eri manya ga Gravity omutujju nga obeera wakugulawo YouTube channel ndala ogenda tandika buto okusaba subscribe ate ng'onagikyusa n'amanya ng'olina okubeera ng'ogigguliramu nga tegagenda beera ga Gravity omutujju oba ng'oneeta Gravity oba Setimba oba Gravity bomu n'ekisigadde ng'ekyo naye ng'amanya tegafaanagana gali nga gwe wali okozesa obeera onokyusa mu ngeri emu oba endala details zonna zonna kanzikuwe n'abantu opinions zaabwe engeri gye bali mu kubeera nga baziwa ku nsonga ya Gravity omutujju n'okubeera nga Bobi Wine yamukubyeko yasabye YouTube ejeyo content wa Gravity omutujju ate nga abantu bagamba Bobi Wine se yakikoze omukulu Danny Magic ensonga ezo yaziyingiddemu era bw'atyo n'amwokyezaawo byonna biri bino bulijjo toli wa poliisi toli waki oli muyayi okinkoze
Imagine now oli muzadde. Singa abakikola bali baseemu ayo babali baki. Nalinga nyeti bali baseemu ayo tibali baki. Kakono. Wanji. Kakono. Wanji sebo. Oli otya. Yenje oli otya. Oli fine. Sebo. Mugamba mutya. Nkakasa senga sayogedde ku Kakono kuba nti bamulisa amazina kate n'omuyandi wa Dutch man. Kozi ne Kakono mwenyini atajja kukyogera. Kozi yaliko okutiisibwa okwenjawulo nti kaali keera ku makya n'ayogera ekintu ekifaanana bwekityo ajja kulaba ekijja okuddako. Yinza omuntu eyankubira essimu n'ansindikira ne message yaŋŋambirawo straight nti omwana baamutadde naye gwomanyi lwaki baamutadde lwa nsonga baamukoze ekintu ABCD. Okitegeera kati bwe nalaba omuntu nga y'omu ate yali kunayagala okwerungiya okitegeera yeefula ayagala okukola obubadi nze gravity sikutya ekyo n'embeera Kampala byenjogera na kati nsobola biddamu kuba twogedde ebintu ebisinga kaawo okitegeera kankubuulire UG teri kintu bakiyita ekigambo ky'oluzungu kitegeeza dehumanize n'omuntu n'omumalamu ak'obuntu. Dehumanizing somebody kwegamba omuntu n'omumaliramu ddala ak'obuntu akasembayo. Mulimu ebikolwa nga bino ng'okufujja ku muntu n'omuwandulira eddusu. Kintu kibi nnyo kisinga n'omuntu akuvumye oba akukubye. Kuba omuntu oba omubiritolinze oba omutadde wansi wasembayo. Kinga onoofuka omusula awo n'oguwa omuntu agunywe. Awo omuntu kali ak'omuntu oba omaze okukamwambula. Ngo afudde nga kisassalala. Kati imagine omuntu n'apa mabbi mu kalobo n'agamba mukube mwengalo omulye. Kwegamba onoonyenga gy'osooseka mu bwongo obwolowooze nti oba kirimu amakulu nga kwegamba n'ekiba ekibonerezo kyekibonereza ekintu eky'obusiru omuntu omusiru asembayo kyayinza okusembayo okulowooza. Bandikubye kibooka 5 bandikwotezza paasi bandikusokoddemu enjala ne tebandikulisiza amazi 5. Sikulimba nze ni musajja mugumuye but sijja kulimba n'amaziga gampitamu sijja kulimba. Waliwo ekintu lyugi kyolaberera nga nkubyemu akafaananyi nga ntudde awo man. N'ofuluma wali amazi n'ogampa n'engali. Wallahi ne wemba nakoze ekintu kyekisembayo. Akola kintu bwakisiwa ekito. Ffenna tuli bantu yugi ffenna tusobya. Ekigambo koma nnyo koma kyekitegeeza kiba kitegeeza ovumye maama wooli. Naye kyolowooza gravity bukyanga abawo tafulumyako kigambo koma nnyoko. Kakono nze toli kyali wange tubaddewo nga tetukkiriziganya ku bintu bingi nnyo 5. Naye mwana ekintu eky'obusiru kiba kya busiru man. Tosobola kukwata mwana wa muno yugi n'opama amazzi ku sowaani n'ogamuwa n'agalya. You cannot do that. Naye n'obalaba nga bali wano ku media beefuula abantu naye nga be bayimbi betusasulira ebivvulu ne bayimba. Be bantu batulaba ennyimba zaabwe ne bafuna likes ne bafuna trends ne bafuna zi streams. We make you yefaba bafuula ba star because without funds you are nothing. And your business ndo inaduko inachotugusa. You just go to studio and sing and support you guys. No kwato mwana wa muno no mulisa amazi. I knew this from the start. Nena kisirika nenchita ningambo manyi sijja kuwa kuzanta nze nako okuyomba n'abayimbi. You gize manye byama by'abayimbi. Anko wotuka ku level je tuliko mukwogera ofuka center of information is for abantu batugamba ebintu. Nakati nsobola okujja kesimu nga inbox sejjudde. Wali abayimbi bemanyiga n'abantu babatta. Abantu ne bakola amalogo ne bafumba emmere ne bagiwa abantu nga balonga amalogo. Ebintu gyebiri tubimanyi mu nsi gyebiri mu Uganda mwe biri. Abantu bagala femu ne basukkawo.
Kakono yakola bubi nnyo yavuma mama o ensi yonna yakusalira Kakono omusango n'omukwata n'omuteeka eruzira kibonero ki ekisinga ekomera naye n'omukwata n'omuliisa amazzi gwe musajja gwe yonna ne woolibeera wa ate kakule woolya bito totoddamu kubeera muntu zeekubuya Kakono gwena kozo lyawo otegeera olusobola ategeera 5 zeekubuya ekyo kijja kutambulya mu bwongo bwo paka woolifuluma ensi eno paka woolifuluma ensi eno ng'olaba engalo zo zikwata amazzi zigalya n'egyo ekiri e Kampala kitambula ntolina omu akigambako kati gwe bakutiisatiisa totya watyadde tolina ky'osobola kwogera kati nze mbyogedde kola kyokola 5 mwe temujja tutiisatiisa mazzi temujja tutiisa you cannot give somebody's kid mazzi gomaze okulya n'agalya tosobola kikola ekyo nabadde mbyogeranga buli omu alowooza nabijje mu bbanga Kakono wali amazzi nkimanyi kyekyakuteesa baali tebagenda kukuta baali tebagenda kukuta kyekyakuleesa amazzi kati mwe bamatako bye mubaddeyo bye mukoze mu nsi muno mwe mulowooza muli batuukirivu gwoza ebbanga ly'otambudde n'ekibiina ky'abayimbi singa tubayita abaana abo ne boogera ebintu by'okoze wuuno wano asepula nkola naye oyo Gravity yawandulira asepula amalusu ase yakyogedde yesterday nga tukola nangamba Timo man omusajja oyo yampandulira amalusu bwati tu teri kintu kya busiru kimalamu muntu nga kuyisaamu muntu maaso kutuuka kwekyo ne wabeera mwana muto ne wabanga yenkanata ne waba mulalu kasasiro amaze agawula ku mmere ne wagasanga kasasiro amaze agawula ku mmere tasobola gateeka mu kamwa Gravity mweyitaani mu nsi muno w'obyogerako omutima alumba Gravity nze nkulumba wankola ki gw'osinga otegeera ne mudda mu bantu ne mwefuula abantu abategeera man Dante tunuulira omuvubuka waggulu oyo n'okwata omwana wa muno n'omuteeka wali muteekeko paasi omwokye ekiwundu kijja kkala n'ekino ky'omukozesezza kya mbwongo tekisobola kugenda omuntu omubazeemu ak'obuntu tasigazza ka buntu mu ye talina ka buntu mu ye okamumazeemu mwagwe okamumazeemu muli babi nnyo man muli babi nnyo man muri babi nnyo nena mmwe luliba olwo si ye mwayo esobola okukwata n'ekugjamu enjala basobola okutwala n'alufenya ne bakuliisa omusoda basobola okutwala n'okuziba teri n'omu asobola kuliisa mazzi teri n'omu asobola kuliisa mazzi bannange mujja bisasulira bw'otayisasulira omwana we alisasulira famire ye alisasulira ab'enganda zo balisasulira ensi ekitegedde ne walibeera ku siteegi ng'oyimba bali kutunulako ng'omuntu nga bwe wayita omutujju oli mutujju gwe tolina ky'oyinza kuŋŋamba gwe Gravity nze nkulaba ne live zange ozibeerako nstalkinga you cannot do anything nze nzitaffe twafa dda olukya lwe tubala baby deo waali tuwalanga tusiba naye wano ku live buli lunaku gwe yugi tuwalanga tusiba ne baby deo ku live naku katwevuma waali nawe ojja kufa olulwa lujja kutuuka mubeereyo byonna mubikole naye muli bantu babi nga gye nkomezza muli bantu babi ate gwe gusembyeyo kwogera kugwe sikuzzaako mukono obusajja bubi Timo obusajja bubi Dante